Buvunaanyizibwa okulondoola okwo kansooke mmenyemuko era n'ensonga eyo ngenda giddamu nga bwenziramu bwe nti. Mu kulondoola emirimu gya gavumenti mulimu okulondoola ssente ez'omuwa omusolo zikozesebwa zitya, zikozesebwa bulungi, waliwo kye tuyita value for money. Mu kulondoola okwo era nga tulondoola ensonga ya service delivery nti budget bw'eba eyisiddwa kubanga gavumenti esuubiza egenda kukola kino ne kino ne kiri, obuweereza obwo bukoleddwa, omuntu wa bulijjo abuganyuddwamu service delivery. Ensonga endala y'abannayuganda bayisibwa batya, kubanga gavumenti yevunaanyizibwa ku bannayuganda okubakuuma, okubalabirira n'ebintu byabwe. Mu kubalabirira sigambye nti erina okukeera nereeta ettookewo oba ki, naye okumakinga sure nti buli munnayuganda ali safe buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Kaakati ate gavumenti mu kifo ky'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo egenda ate n'ebutyoboola eddembe ly'abantu. So nga kitukakatako nga opposition okulondoola ensonga eyo. Era awo we twatandikira tugamba nti twava mu kalulu, tulina bannaffe abattibwa, tulina bannaffe abaasibibwa bali eyo mu makomera kumala emyaka kati abamu myaka 4, emisango gyabwe tegitandikanga. Ba Olivia Lutaaya, ba Rashid Segujja, Yasid Bamachete, waliyo omukulu omulala bamuyita Sanya n'abalala bayitirivu amanya mangi. Abo mbogerako kubanga be babadde ennyo mu mawulire. Bayitirivu bali eyo, emisango tegitandikanga. Naye abo ntera okugamba nti bo waakiri. Yes, bayita mu buzibu obw'ekitalo ne famire zaabwe naki, naye at least famire zimanyiwa we bali. Tulina abalala nga bo tebamanyiko mayitire. Baakwatibwa abapoliisi n'abasirikale aba UPDF ne batwalibwa kati myaka 4 abamu ku bo. Ab'enganda zaabwe tebamanyiwa we bali. Balooya abaali badde bagoberera ensonga zino tebamanyiwa we bali. Owekitiibwa Nabbanja yamuyita owekitiibwa newankubadde oluusi munange oluusi engeri gye weeyisaamu ekitiibwa kyo oluusi oyinza okukityoboola. Ate soogedde ku ffe abalina ezo zitaito ezo honorable right honorable nekyebivimbisa abantu naawe nga Danstan Busuulwa Steven oyina ekitiibwa kyo, naye oyinza okweyisa mu ngeri abantu kugamba ekitiibwa ne bakikwambula. Musajja gwe badde balaba ng'obuvunaanyizibwa ku TV eyo mu kyalo gy'osula naki. Anyway, sijja gendayo nnyo. So owekitiibwa Nabbanja n'agamba nti Kibalama ye twamukwata tumulina. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano yavaayo ng'ennaku z'omwezi 23 Novemba 2020 n'asoma olukalala lw'abantu abaakwatibwa. Mwalimu John Damulira n'abalala. Yanaga nti John Damulira yakwatiddwa okuva e Kisekka. Tumulina. John Damulira yakwatibwa ne mutabani we. Baba twale eyo nga tebamanyi of course nga babataddeko obukokolo ku maaso. Bamuteeka mu ruumu emu ne mutabani mu ruumu endala. Mutabani we n'awulira nga taata bamukuba ng'akaaba. Waayita ekiseera n'asirika. Nga takyawulira kaaba. Mutabani we eventually bamuta ku bondi era n'ebipapula abirina. Naye taata we nakati. So nga tugamba nti abantu bano twagala otegeera baliwa. Bw'oba oteebereza nti abantu bano bazizza omusango gwonna bakube mu mbuga z'amateeka, etteeka kye ligamba. Ffe tunagambako nti Sennyonyi bwe mba nzizza omusango mundeke. Etteeka ligamba okusookera ddala bwe muba wakwakwata munnayuganda mumukutte mutya. Kubanga ebiseera ebisinga bakwata abantu mu ngeri etyoboola eddembe lyabwe. Omukutte bw'omukuba ebigala by'emmundu ku mutwe naki, ate n'abakwata nabo be baani? Kubanga abantu bano bw'ojja ewange mu drone mulina amamundu, muli mu ngoye ezaaleeya, bwe mba nina engeri gye neerwanako n'enzitako abamu temugenda kunnenya. Ate mugenda kunnenya? Ate emmundu ani aba nazo? State yeba ne mundu wala omuntu ne mundu. Kakati abakubye mpulira nti Pastor Bujingo bamukubye amasasi. Gwabadde naye mu motoka n'afa.
kakati abakubya amasasa ago of course story sagala njigenda mbingi byempulira byesitegeera oba oli awo poliisi enanoonyereza naye n'abalala kanve ku bugingo bangi abazze battibwa Kaweesi Abiriga etc kati kyogamba nti ababatta bapoliisi simanyi naye emundu ziri mikono emikyamu naye kati bw'ojanga oli mu ngoye za leeya zino eza bulijjo ng'okutte emundu oze wange oli mu kumenya luggi teweyanjudde n'okwata ennyondo kakati bwe nkukolako ekikyamu nga neerwanako mu mateeka tulina kye tuyita self defense munnange oyinza n'okutta omuntu in self defense n'otavunaanibwa so tetwagala bannayuganda tubatuusa awo bw'oba wakunkwata jangu bulungi weeyanjule era bw'oba ontwala abantu bange bategeezebwe nti tumututte wano mujje mu following up tebyakolebwa so ensonga zino wetwakomekereza wali nga tuziriko munnange tetugenda zivaako temugenda kuzivaako at all kino nkyogera kamera eriwa kino nkyogera sitemyamu ensonga zino ez'abannayuganda abaabuzibwawo temugenda zivaako n'omulundi n'ogwo tugenda ziremerako paka I'm quoting tuyinza tujja kozesa obukodyo bonna kubanga toolbox erimu obukodyo bungi tujja leeta ne bwe mutalabanga nze nkyogedde n'ensonga y'abantu baffe abaabuzibwawo tetugenda givaako n'omulundi n'ogumu kubanga nabbanja yatugamba nti babalina Onyango omugizi wa poliisi n'atubulira kale basooke batuwa abo ababiri be bayogerako watya kwaba abantu kwaliwo ddala abazza emisango nga basooka okuleetera footage ne bagamba eno kamera aliko ku Ntebe Road Namasuba waaliwo kino ono n'akwata akatayimbwa n'akuba ono oba n'akwata n'amenya edduuka lino kati obujulizi obwo lwaki tebabutwala mu kkooti